Mu zooni ya St Anne e Kabowa mu division y'e Lubaga mu Kampala gye tusanze Catherine Tumuhayirwe ow'emyaka 32 atawaanyizibwa ekizibu ky'omutima. Ono mu kiseera kino nga yadda mu bazadde be gy'abeera kati atubuulidde obuzibu kwe bwava. Okusinziira ku Catherine yali mulamu bulungi okuva mu buto bwe nga n'okusoma kwe yatuuka n'okutikkirwa nga talina buzibu bwonna. Nengenda mu secondary primary ng'ewedde nensoma netuuka university nakola human resource management ku MUBS. Olwavaawo nengenda okukola. Ng'omuwala yenna olwamaliriza emisomo gye Mukama yali amuyambye nga n'omulimu agufunye ekyalina okuddako kwali kufuna musajja kufumbirwa. Mbu mu mwaka gwa 2019 yazaala wabula bye yayitamu mu kuzaala tebyali byangu. Bebi wange oyo yasooka wenafunira obulwadde. So wetwakizuulira nti nali nfunye obulwadde bwa rheumatic heart disease. Nga wayise wiiki 2 yatandika okuzimbazimba ekintu ekyabatiisa kwe kuddukira mu ddwaliro. Nzimbye sisobola kutambula, sisobola kussa bulungi, ne bwe ntambulako okuva akakabanga katono nnyo natandikirawo okuweekeera. Ne bagamba tugende e Mulago. Olwatuuka e Mulago ku ddwaliro lya kansa abasawo gye babategereza ng'emisuwa ku mutima bwe gyayabika nga bagamba nti kyatuukawo mu kuzaala. Nga kituufu valve emu yali teyeggala bulungi ate ng'era teggula bulungi. Bwe yeggula erwawo okuggala omusaayi ne gudda emabega mu kyembe eya wansi n'entandikirawo treatment ey'okumira. Waliwo n'empiseera ze baali bankuba antibiotics benzathine ng'eyo ngifuna buli mwezi. Ono baali bamukakasizza nga bw'asobola okujjanjabibwa wano mu ggwanga era abasawo ne bamugamba anoonye ssente ez'okumulongoosa. Zaali miliyoni 23 n'ezigwamu awo. Ne bagamba sajjale bajja gikola. Ne tubeesiga. Ne tutandika okunoonya ku ssente. Tuyita mu b'eŋŋanda, mu b'emikwano. Kyokka ng'afunye ssente okuddayo mu ddwaliro gye baakamutemera nti n'omusuwa omulala nagwo gwali gwabise nga tebakyasobola kumujjanjaba okuggyako okumusindika e Bunaayira. Kiri so risky okukolera sajjarewa e Mulago. Eyinza obutadda. Ne batusindika India. Gye yasindikibwa baamusaba obukadde 75 okusobola okujjanjabibwa. Bw'agamba nti talina era wano waasabidde abazira kisa okumudduukirira. Munziruukirire nsobole okufuna ssente ezimala okugenda ku sajjare mu India. Kyonna ky'oyina tukyaniriza ate ne Mukama ajja kuwa omukisa. Nalongo Vasta Chomuhendo mama wa Catherine atubulidde embeera gye bayitamu okujjanjaba muwala we. Kutama talina kooza alina okutuula naye talina kutuula nnyo baabwe atuula ennyo era afuna obuzibu ebigere bizimba n'ebyokulya bye nga si buli kyakulya nti alina okukirya kati nga vegetables zonna bazimugyako talina zirya kubanga eddagala kati ebamuwa lirina okuba nga lisaabulula omusaayi. Okusinziira ku basawo Catherine bw'atalongoosebwa mu bwangu obulamu bwe bwandiba mu matigga. Winnie Tesana Kayinja agafeeyo ku Spark TV.